Tubalamusizako mwenna abeekumidde ku mukutu ogwa Daily Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala w'amayanja tubaagala nnyo. Mugula Jamil nze atudde mu studio za Daily Still Hope okubanga nkutwalira ddala mu maaso. Ku kamera kuliko Matovu Sylvester yakukwatidde ekifaananyi ekyo. Ennaku z'omwezi zino ziri 5 omwezi gwa January omwaka 2024. Katusabe kitaffe tukwebaza kubanga owatuyisa mu mwaka ogwaggwa ate n'otuleeta mu guno omwaka. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde ekirabo eky'obulokozi era n'akaseera kano twaniza okubeerawo ku twenyika mu ndagaano y'omusaayi nga tugenda kubaako bye tuyiga. Leka Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye mu Kristo Yesu Omwana Katonda mwe tusabidde. Amina era amina. Kale Mugula Jamil nze gamyenzi leero nza kukuttemu okubanga nkutwalira ddala mu maaso. Bugenda kubeera busiri bujja kuweerawerako oba obupaati bujja kuba nga buweerawerako naye nkusabye owulirize bulungi obeere muwuliriza mulungi ate omala okuwuliriza obeeko n'omulala gwesobola okuba nga owa audio eno ate asobola okuba nga ate awuliriza especially abeegayirizi abeeyita abeegayirizi ab'omu ggwanga Uganda. Kaakati nga Daily Still Hope obuweereza buno Mukama yatuwa obubaka bwe tugenda okuba nga twogera. Buno obubaka bugenda eri eggwanga Uganda, obubaka bugenda eri ekkanisa mu ggwanga Uganda ate obubaka buno bugenda eri Ssekinnoomu awangaalira mu ggwanga Uganda alina akakwate ku ggwanga Uganda wadde oli mitala w'amayanja naye ng'ate osibuka wano oba olina akalandira konna ku ggwanga Uganda buno obubaka nalyetaze osobola okuba nga ate obuwuliriza bulungi nnyo kubanga bw'amakulu tubwetaaga otherwise tuyinza okuba nga tetukomekereza mu kaseera akakazigizigi gye tugenda mu maaso awo. Kaakati ennaku z'omwezi zaali awo nga tuyingira Christmas I think zaali 24 awo obubaka butandika buti nali ngenda kuba nga nkwata video nga njogera ku Christmas olunaku lwa 25 si lunaku mu Bible teruli bibiriko. Kakati mala okusettinga bulungi ebyuma naliwo studio y'ewaka tudde bulungi awo nsetinze ebyuma byange lights buli kimu just nga nsigadde kutuula ngende tandika okuba nga ndikodinga ne process eyo otulo nempulira nga tulira otulo amaaso ndaba gazitoye ngamba tekibadde kiki kino ekindetedde otulo omuntu abadde soba. Kakati process y'okuwulira otulo ngamba let me go and rest a little bit for some few minutes then ngenda ku buliri nensobola okuba nga ngwawo. This is not a dream, this is a vision kubanga waliwo difference. A dream yeyo nga oli mutulo deep ng'oli deep mutulo ekyo kye bayita ekirooto abantu tebabyawula naye vision amazima oba okyawulira n'ebikuba mu nnyumba oba ebitambula wabweru oba wakagwawo bugujja semia second. Kaakati ate eyo dream kyo kiba kiwanvu naye vision kaba kantu katini katene nga kapakiddwa package eba nnene oba package eba nnene naye nga wano kirabidde 1 minute naye nga wogezako okuba nga okimenyaamenya kiba kiwanvu nti we kiba singa kizze mu ngeri y'ekirooto obadde oyinza okuba nga weetaaga ssaawa nga 6 nga weebase okuba nga ate osobola okuba nga ofuna ekirooto ekyo. Naye mu kugwa ku buliri okwo nendaba omuntu omu asiga mwogera linnya omuntu oyo alina YouTube channel era ekuba nnyo kale sometimes banabbi b'obulimbe bakubakuba nnyo nalisikwa kale nga sikkiriziganya nnyo naye mu ebimu byakola especially enkola ye nga sikkiriziganya naye nganze omuntu Ssekinnoomu oyinza okuba okukanya naye. Kakati ye yansooka okuteekayo video ya Christmas fact nagenda nenjiwatchinga njiraba. Kakati mukolesebwa okwo nendaba nga zze we nali ntudde it was under that tree nga zze we yajja ne mugamba babale bukyokola bintu byonna ne sisiima bukyoa tubeerawo nga tetukwatagana sometimes mu video ezimu zoteekayo video eno gye batadde ya Christmas I appreciate
video nungi nnyo awabulidde abantu amazima aga Christmas Mukama akuwa omukisa. Kakati mu process eyo nga nkyamwebaza ne wajjawo omusajja oyo yazze n'agamba oyo yatadde video eyo nungi naye ebintu bye yasomesezza abantu magumba abantu tebabitegedde. Ekubuuza ate kiki kyotegeeza n'agamba abantu baakona abantu balemera ku mata abantu balemera ku njiri ey'abato nti omuntu n'aba amaze mu kanisa emyaka 10 enjiri gy'ayagala yeno eringa ey'oku crusade jangu Yesu akuwe kino jangu Yesu kino so abantu balemera kweyo enjiri. Kakati one enjiri gye yabuulira about Christmas nti enjiri yali y'abano abantu abakulu abantu abalesa amata ne bennyika mu Katonda ne basoma ekigambo kye ne banoonya amaaso ge be baabitegeera naye bano abalala nti tebabitegeera byababuzaabuza ne batuuka n'okuba nga bawakana n'okugamba nti bya bulimba. Kati process eyo ono n'agenda ono gwe nakolaki gwe nali neebaza n'agenda n'atulekawo awo n'oyo omusajja nibuga naye byogedde ebyo sibitegedde bulungi nagamba nawe olise 2024 ndikuwa obubaka manyize kirireyo okuvaayo nempa obubaka kyantandika kuweereza ebintu ebyo sibyagala byagala but this was clear nagezaako kirizistinga nenga wano let me give this someone wadde yinza okuleeta obuzibu gye tugendeyo mu maaso bitugenda okuba nga twogera bintu binene nnyo biyinza okuba nga bireeta obuzibu naye netugamba kakati Pawulo yagamba to live Yesu yafunamu to die is my gain gamba let me do what I'm supposed to do. Kakati omusajja oyo naŋŋamba 2024 bagenda kubaawo okufa okunene mu ggwanga erya Uganda. Mugamba okufa what do you mean? Agenda beerawo olutalo agenda beerawo violence agenda beerawo okwekalakaasa kiki olutalo lugenda kuba nga lutandikirawo. Manyinza omuntu abuuze nnyo era n'abandaba nga nkozesa abantu interview abasinga banziruka because I over ask questions. Mba njagala kumanya sibuuza nti lugezigezi naye mba njagala ekintu ekyo kyoyogeddeko nsobola okuba nga nkitegeerera ddala. Kakati musajja n'aŋŋamba nti abantu bagenda kufa bangi nnyo kubanga balemedde ku mata nga we yasooka okuŋŋamba ate kuno okufa kugenda kuba nga kuleeteddwa kanisa. Okufa okugenda okuba nga kujja n'agamba nti kugenda kulabisibwako ne mu mubiri okutandika 2024 waliwo okufa okugenda okuba nga kulabisibwako ne mu mubiri naye nga okunenyezebwa kwonna kuli eri ekkanisa. N'aŋŋamba waliwo bannabyabufuzi abanene betwagenda kulabako mu myaka egijja mu maaso. Alaga nti ekkanisa kati yeeyawulamu ekibinja. Waliwo abawagira omukulembeze omu, waliwo abawagira omukulembeze omulala, wali abawagira omukulembeze omulala. Waliwo abawagira President Museveni, wali abali ku mutabanyi wa President, wali abali ku Bobi Wine. Nti ekkanisa neeva ku kyeteekeddwa okuba nga ekola nti abasumba abamu bakukuta ne bagenda ku Nuupu office ne bakukuta ne Bobi Wine. Abasumba abamu bakukuta ne bagenda mu State House ninga ekibatutte mu State House tebageeza okuba nti bawabula omukulembeze olw'okubaako ensonga ze baleeta ezigenda okuba nga ziyamba abantu wabula nga bagenze kusabiriza ssente, bagenze kufunayo zaabu na feeza. Kale n'agamba nti okufa okugenda okuba nga kujja kugenda kuba nga kuleeteddwa banaddiini abalemereddwa abeeyita banaddiini naye nga abasumba n'abaweereza abalala abalemeddwa okuba nga bakola kye bateekeddwa okuba nga bakola kati beekobaanye era omulabe ali mu nteekateeka okubaako ekintu ekinene ekisasamaza akyagenda okuba nga ate aleeta mu ggwanga Uganda. Bannabyabufuzi abamu bagenda kufa
betuba nti 2023 wali abafudde naye ate waliwo abagenda okuba nga batuwaawaza amatu mu 2024 abagenda okuba nga bafa naye ku bayimbi abagenda okuba nga bafa naye ekyasinza okuba nga kinewunyisa nti waliyo munnabyabufuzi abantu gwe bataddeko nnyo amaaso nagamba nti mu 2026 abantu batunuulidde abantu babiri bagenda okuba nga ate bayinza okuba nga bayuguumya n'okuleetawo ekitali kya bulijjo mu ggwanga Uganda naye kwaba ababiri kuyinza okubeerako atagenda tuusa 2026 kakati nagambye nti bino tojja bitegeera obanga ng'oli ku mata naye tuli kwogera n'abantu abakulu abakuze mu mwoyo 2026 abantu amanso bagatadde era mbu n'ekkanisa evudde ku kyeteekeddwa okuba nga eteekateeka abantu okubanga beetegekera okukomawo kwa Mukama waffe etandise kuteekateeka abantu mu kulonda okugenda okuba nga kuddako okwa 2026 naye abo betutunuulidde betulabanga abayinza otutaasa 2026 waliyo abatayinza kubanga ate batuukayo kakati kyandikibwa kikino 2 Chronicles chapter 7 verse 14 agamba abantu bange bayitiddwa erinnya lyange bwe banaetwaza ne basaba ne banoonya amaaso gange nange naayimanga mu ggulu n'emponyaki ensi yaabwe bino byonna tubyogera naye tebiri garanti nti Katonda agenda bituukiriza biringa gundi ne gwe batume Ninevi ani Yona nti Katonda yamugamba ngenda zikiriza Ninevi naye abantu kasita beetwaza okumanya bali abantu beetwaza nti n'enkoko baazisirisa ddula ennaku 3 Katonda n'asazaamu enteekateeka gye yabadde agenza okuba nga akola Ninevi naffe wano mu ggwanga Uganda Katonda asobola okukyusa wadde bino abitulaze nti singa tugenda mu maaso ne tulemera ku ekkubo lye tutukutte bino byonna byanditutuukako ekisookera ddala nti we tuddayo mu Bayibuli Katonda agamba mu ndagaano enkadde yalondanga kabaka n'alondanga ne priest nga kabaka ono is a political head yafuga abantu ku lwa Katonda on the behalf of the God the king kakati kabona ye yali nga akamwa ka Katonda nga yawabula yagamba kabaka kino tokikola era nga bakabaka babuuza tugende tulwane ate mugenda tugende osoma 2 Kings chapter 6 verse 1 to 23 era tulabawo Elisha alagamba kati tugende so bano bakabona balinga maaso gabano bakabaka era balinga kamwa kabano bakabaka bano bakabaka balinga political head kakati Mukama agamba mu ggwanga Uganda bakabona basudde ekifo kyabwe kye bateekeddwa okuba nga batambuliramu balemereddwa okuyimirira busimbalaala ne bagamba kabaka nti kino kyokola kikyamu kino kyokola kikyamu kino kyokola kikyamu wabula kike bakola bagenda mu lubiri lwa kabaka ne batuula ku ntebe ne kabaka ne balya emigaati ne balya ennyama ne basaba zaabu ne feeza ne bakomawo mu maka gaabwe ne beebaka ng'ekituufu kye bateekeddwa okuba nga bakola balemereddwa okuba nga bakikola kakati omukono gwa Katonda guli against we because bano ba priests balemereddwa babuzizza abantu batandise okuba nga babalaga kubo ddala balemereddwa okuba nga balaga abantu ekkubo ettuufu eggwanga ne lituuka okuba nga ligwa mu katyabaga oba nga ligwa mu buzibu olw'okuba nga bakabona abateekeddwa okuba nga balabula kabaka balemereddwa emirimu gyabwe bali mu kulwanira zaabu ne feeza kanagamba nti basiibye eyo mu lubiri badde eyo bakukuta bagenda ekiro ne bagenda ne kabaka ne beekobaana tebamubuulira mazima bamanye ebizibu ebiruma abantu ekituufu abantu kye bateekeddwa okuba nga bafuna
balina okugamba kabaka ABCD kabaka kino si kituufu mukama takyagala Katonda tayagala kino naye ekyo bakivaako olwa zaabu ne ffeeza olw'omululu gwabwe olw'okwekusa olw'okwagala ebitiibwa olw'okubanga baagala okuba n'ebintu ebingi balemeddwa okuba nga bakola kibateekeddwa okuba nga bakola kaakati nabo batandise okuba nga bakola obwakabaka obwabwe mu ggwanga wano era ogenda osangayo abaali bakabona ba Katonda oba bakabona ba Katonda nga nabo balina almost balinga abalina kingship oba balinga abalina obwakabaka batambulira mu Hamadikas naye nga bazifuna batya nti baakola enkolagana ne kabaka bwe baakola enkolagana ne kabaka abawa buli kye bakola kye beetaaga ne tuddayo mu kitabo mukama n'agamba tuddayo mu kitabo kya Daniel chapter 1 Daniel bwe baabatwala mu ggwanga erya Babiloni Daniel kabaka yayagala okuba nga abawa ku mmere eyiye gy'alyako jjukira emmere ya kabaka ebeera esaddakiddwa ebeera ewongeddwayo ebeerako emizimu kakati Daniel ne banne n'agamba nno bwe tunaalya eno emmere ya kabaka tugenda tandika okuba nga twekkiriranya tugenda kukola kabaka by'ayagala Daniel n'agaana n'asaba ebijanjaalo n'asaba greens basobole okuba nga babaweezo balime okuba nga bekkiriranya bakole kye bateekeddwa okuba nga bakola weetaagisiza okuba nga balibyukinga Nabukadduneeza bayimirire bagambe Nabukadduneeza ssebo wangaala gwe ow'amaanyi afuga naye kino na kino ky'okola mukama takyagala Nabukadduneeza oli w'amaanyi nnyo naye kino ekibumbe ky'okoze kino ekibumbe ky'otonzeewo kino ekibumbe mukama takola ki takyagala abantu tebatakiddwa kuba nga basinza bibumbe abo be baali abaweereza oba bakabona ba Katonda naye ku mulembe guno bakabona bonna bekkiriranya dda baalyalyadde emmere ya kabaka gye basiiba buli ssaawa mu lubiri babeera eyo bwe batuuka eyo boogera ludikya teboogera bituufu bawaana buwaanyi kabaka jomugaa kabaka gwe wekka gwe w'amaanyi gwafuga teryakwenkana kabaka woonoovaawo buno obwakabaka ani anaabufuga ani anaabutwala mu maaso ani anaabusobola kati kabaka naye n'alowooza nti wa kitalo n'akola by'ateekeddwa okuba nga akola kakati mukama n'agamba nti ne kabaka ono waliwo ekiseera watuuka n'alaba nti byakola si bituufu naye bano abamuwabula bo bagenda mu maaso n'okumuwaana bakabona ba Katonda bagenda mu maaso nga bamuwaana lw'ebyo byakola nti naye yatuuka ekiseera n'abategeera nti bano tebalina magezi era kyova olaba atuuka esaala n'abavumu tebalina magezi kubanga yamala dde bapima obwongo bwabwe buli we bagenda gy'ali tebamubuulira nsonga za Bwakatonda wabula babeera ku zaabu na ffeeza kana agamba okusinziira obwakabona obw'obuleevi katukozese ekigambo obuleevi nti ndagane nkadde balinga baleevi nti okusinza mu ggwanga Uganda temukyali bakabona bonna abasobola okuba nga bayimirira abalinga ab'amaanyi nti abalina ku ddoboozi Katonda yabawa ku ddoboozi erisukkulumye nti we boogera eddoboozi erisobola okugenda ewala eddoboozi lyabwe lyonna zaabu ne ffeeza yalizikiriza balissa wansi kati ate bano abalina eddoboozi mu bambi bali nnyo wansi tebalina kye basobola kwogera nekituuka waggulu kati mukama atugamba oggwanga Uganda akooye is tired of what is going on emivuyo egigera mu maaso komedi agenda mu maaso Abasumba badda ku mbuto zaabwe endiga zaakogga zaggwaawo tebazifaako tebaziriisa balemereddwa okuba nga bakola emirimu gyabwe bali ku zaabu ne ffeeza so kana agamba nti 2024 gwe n'omulokola ali eyo wotaakwata Bayibuli yo n'osoma n'otegeera Katonda kikyagamba mu bagenda okuzikiriza oyinza okugendera omwo
oyinza okukwata eri ekkubo kubanga guno omwaka from this year ayina kyagenda okukola mu ggwanga Uganda ekigenda nawe okubanga kikwewuunyisa. Watch, wait and see. Tugenda laba big people are going to abantu abanene bagala kubanga omukono gwa Katonda gubakwatako guti. Betulaba nti banene abatambulira waggulu boolaba noweegomba Katonda agenda kubassa wansi ku zero wekiba kisoboka Katonda agenda nakubajjawo. Abantu bagenda kufa this year onwards. So nga gwe Daily Still Hope era awuliriza era alaba ke kaseera ko kubanga ate otegera amazima kubanga otugera ku baana ba Isirayiri webeesabira kabaka nga baganyi Katonda afuge ku lulwe nga baagala omuntu afuge yabawa Sawulo. Sawulo yali avudde wa Katonda naye Sawulo yatundanga yakwatanga abaana b'abandi abato n'abayingizanga amagye ku mpaka n'akola ebintu ebyali tebisaanira maaso ga Katonda. Naye Katonda lwaki yagamba mu omwansaba nali nfuga ne mwegomba obwakabaka obulala nti nammwe mwetaaga okuba nga mulina kabaka. Kakati Katonda agamba mu ggwanga Uganda, mu ggwanga lino Uganda, what we are going through bwe bwandibanga obutali butuukirivu bwaffe. Tuli ku punishment kubanga tuvudde ku kiki kye tuteekeddwa okuba nga tukola. Bano mbw abakabona ba Katonda bayimirira ku butuuti ne balemererwa okuba nga babuulira enjiri ne batandika kubanga ate batandika kuwaana bwakabaka buli gye bajja zaabu ne feeza ne babeera okwo ku butuuti ne batandika okuba nga bayingiza mu kisibo ebintu ebyomuzizo ebitateekeddwa kuba nga biyingira mu kisibo. Babayingizaamu enjigiriza endala, babayingizaamu okwawukana mu ndowooza naye ng'ate ffe tuli baana ba nnyumba emu. Naye kati mu kkanisa tulina okwawukana titulina political parties mu kanisa ate ne ziba nga ziri public era ne tweyawula kino ekibinja tekikwatagana na kino politically, kino ekibinja tekikwatagana na kino naye nga biri mu church. Of which okwagira politics si kibi naye ate Katonda ayagala nti that is a personal decision era kisigale mu ggwe. Naye asuubira abasumba okuyimirira ku katuuti bwe babanga bayimiridde babe nga boogera ku Yesu yekka, babe nga boogera ku Mukama waffe okudda kwe, babe nga boogera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Emize gitali gya bwa Katonda, sitaani ng'akutta akakundi ali kuba ng'akola buli kimu. Bantu bafa, bantu balwala, abantu bakola ki nti ebyo bye baali baddeko nga bakaabirira Mukama. Naye abasumba bekusa bokka, abasumba bambadde bali endiga naye nga munda misege gisiiba mu lubiri lwa kabaka tegikyafa ku bantu. Mukama n'agamba nti olaba Esther abantu baali bagenda kuttibwa, Abayudaaya bonna nga bagenda kufa. Esther muntu omu nga wamu ne Mordokaayi ne bayimirira ne balangirira okusaba ne bakaabirira Mukama nti Mukama ekyo tekireme kubaawo. Mukama n'agamba singa gwali mulembe guno ng'omuntu atuuse mu lubiri yaali bulungi talina kyetaaga, bano oba bafa bafe be bamanyi tiyali bifuddeko ebyo. Kubanga Esther kye yakola kyali kimuteeka ku risiki, yali ali ku risiki nti kabaka okutegeera nti Esther kikyali nti naye yali mu Yudaaya ng'ate be bagenda okutta, naye kyali muviiriddeko okubanga akola ki ng'afa. Naye yagamba batuzikirira ffenna katuzikirire, naye Katonda alina okuba ng'anunula abantu be. Ekitaliiwo akaseera kano kati bakabona abaliwo oba muzikirira mwe muzikirire, kasitanze ne famire yange tubanga tuli bulungi, ebisigadde tetwagala kubanga tumanya. Mbw abasumba b'ennaku zino ba business men
abakola ddiiru buli ssaawa nga kyovola abeetaaga obukuumi nga batambulira mu mmotoka eziri bullet proof batambulira mu hamad cars kubanga bye bakola ddate waabwe batya okubanga battibwa. Kama yagamba ebigambo ebyo. Kakati kiva nkugamba nti guno omwaka tulina okuba nga twesiba bbiri. Tulina okuba nga tunywera, tulina okuba nga ate tuyimirira. Ku lulwo let me tell you, yimirira nga ggwe kakaseera you focus, you stand on your behalf, stand on the behalf of your family. Otandika okuba nga onoonya Katonda. Omukono gwa Katonda gunaaba nga guyita guleme kubanga ate gukukubiramu. Era Mukama n'agamba jjukira abaana ba Isirayiri bwe baali nga bava e Misiri nti Abamisiri nabo abaakwata omusaayi ne basiiga ku mayumba gaabwe kuba baakoppa balaba nga Abamisiri Abayisirayiri banagamba naye kakati bano bakola ati naffe katulabe be bakola naffe tusiige. Era malayika w'okufa we yayita n'Abamisiri abaasiga omusaayi ku nnyumba zaabwe tebaafa. Naye wadde singa wali mu Isirayiri n'otasiiga musaayi ku nnyumba yo wafa. Kakati kino kye tuliko kwefaako nga ggwe kati tuvudde mu bibinja, tuvudde okuba kakati muffe tuli tiimu gundi tutuusa akaseera kakati ng'olina kufa ku njuuyo okwate omusaayi osiige ku njuuyo nga twogera ku Kristo Yesu abe nga yali ku lugirwo. Kubanga ekigenda okujja kiyinza okuba nga tekigenda kwawula oba oli mulokole oba toli mulokole. Tekigenda kwawula oba osabirawa oba tosabirawa. Tekigenda kuba nga kyawula oba oli muzungu oba toli muzungu kasita kikusanga wano. Tekigenda kwawula oli mugagga oba toli mugagga. Ekigenda okujja kigenda kukuba left right center buli wamu. Naye kiki ekinaatutaasa kukwata musaayi nga ye Kristo ogusiige ku nnyumba yo. Malayika w'okufa agenda okuyita bw'anaaba ayita aleme kuba ng'afuna akakisa konna akanaaba ng'ate katwala obulamu bw'abantu bo oba obubwo. Era Mukama n'agamba nti olaba Falaawo oyo abaana ba Isirayiri ne we baava mu buwambe yagezaako okuba ng'ate abawondera naye namuzekereza mu nnyanja emyufu. Era paka nakati obwa Falaawo tebuliiwo. Katonda kikyategeeza oba kiki mubaka obwo kyeyabadde ategeeza nti olugendo okutandika guno omwaka twandiba nga tuyingidde olugendo oba twandiba nga tutandise okutambula okwolekera mu nsi ensuubize. Naye mu nsi ensuubize tebyali byangu. Abaatandika bonna Egypt bonna baafa kujjako bano be baazaalira mu makubo be baatuuka mu nsi ensuubize. Kitegeeza we baatandika olugendo Egypt we bati baatandika lugendo lwa kufa kwabwe. Baatandika lugendo lwa kufa kwabwe. N'eyabakulembera eyalinga kabona waabwe Musa teyalinya Kanani. Baamuleetera okuba ng'ayonoona mu kwemulugunya naye Kanani yagiraba bulabi naye teyagiyingiramu. Naye nga jjukira abaana ba Isirayiri waliwo we baatuuka akaseera ne bafuna Falaawo eyalinga amanyi Katonda n'abawaamuukaawo eddembe. Era ne bamwebaza nnyo Falaawo gwe wekka biki. Naye akaseera kaatuuka Falaawo oyo n'avaawo ne wajja Falaawo ataamanya Katonda n'atandika okuba ng'abonyaabonya abaana ba Isirayiri. Kakati buno obubaka bw'Abasumba abali mu ggwanga Uganda, bw'Abeegayirizi abali mu ggwanga Uganda, bw'Abannabyabufuzi abali mu ggwanga Uganda na buli ssekinoomu awangaalira era alina akakwate
ku ggwanga Uganda nti waliwo omulabe kyapanga ekinaatera okuba nga tekyabika, waliwo omulabe kyapanga eri ekkanisa of which yagimala dda yagikubadde ekigwo ku ttaka pu, kubanga ekkanisa kasaawa zino etuula ku lugiro lumu naani ne Falaawo ewaana buwanyi Falaawo mu kifo ky'omuwabula nti ekkanisa yasuulawo roolo yaayo ey'okubeera priest. Responsibility ya priest kwe kubanga lyeriiso lya Katonda n'akamwa ka Katonda eri kabaka yeinanga oddayo munaganikaddeyo nga abapriest bajja ne balibyukinga kabaka, kino kyokola kikyamu Mr. Kabaka, kino kyokola kikyamu kino na kino. Naye ekkanisa y'omulembe guno evunamidde tekyalina mugongo, tekyeyogerera, tekyemalirira, kubanga eri gye bavunama bajjayo zaabu ne feeza. Ebyo Bakatonda baabisuulawo. Nakyovala nti buli omu ayagala akole empire eyiye. Ono walaba oli nga bamuwadde amadika naye ayagala afune amadika. Ono walaba oli nga alina abasirikale 8 yabadde n'omu ayagala aweze 8. Kakati endiga ne zisigala nga zo tezirina kye zimanyi, zo ziwoza kimu pasita waffe alina security, pasita waffe bamukuuma nnyo, naye nga bano bakabona balina date gwe baddukanya emabega eyo, kubanga buli saawa beera mu lubiri lwa kabaka, buli saawa beekobaana ne kabaka, balemereddwa okuba nga bawabula kabaka wabula okuba nga bavunamira ekifaananyi Nabukadduneeza kye yabumba. Danyeri ne banne Sadraka, Mesaki ne Abeduneego baagaana okuba nga bavunamira ekifaananyi ekyo. Era mu kugaana kwabwe Nabukadduneeza wadde yali w'amaanyi atya ng'ensi emutya, yatuuka n'ategeera Katonda waba Mesaki, Sadraka ne Abeduneego. Naye singa nabo baavunama ne batuula ku mmeeza emu ne beekobaana, baalimalirizzanga Nabukadduneeza tategedde maanyi ga Katonda. Ate kankubuulire Katonda, Falaawo ne waagezaako atya ebyobugagga by'abaana ba Katonda abita. Naye kakati bano bakabona beekukuutiriza ku kabaka, beekukuutiriza tebaagala kwogera mazima, okitegera, babeera eyo ne bawaanawaana kabaka n'ebitaliimu ne balimbalimba nti ekkanisa ekwagala nnyo kabaka gweka, naye nga balimba baagala byabwe. Era bwe bavaayo eyo n'ebibaasa, bavaayo ne zaabu ne feeza, tebanyega. Balaba kuzimba gazimbe, balaba kugula gamotoka, kugulawo TV stations, naye nga bano abantu be baliirako. Jjukira kati abalokole oba ffe ife endiga, ffe congregation, ife madaala gaabwe, era bwe bagenda eyo wa kabaka boogera bayimirira mu linnya lya Katonda naye nga basaba ku lwaffe. Ssebo kabaka, nze nina abantu we bati, twagala kutandika kino, kabaka ng'abawa, ezo bateeka mu nsawo zaabwe, kabaka ng'abawa teboogera. Kakati kyekyo kye tugamba nti Katonda akulaga ayalaze nti bano abalunzi oba bano abasumba b'endiga, endiga zaakoga zaggwaawo, ndwadde zaalwala, era guno omwaka alaga nti zigenda kunkumuka bukunkumusi, kubanga emmere y'endiga abasumba bennyini bagikako ne bagirya. Tebalina budde bulabirira ndiga. Emisege gize ne gitwala endiga, ate nabo ne bayamba, baafuuka kati nabo misege. Okitegera? Era kyova Katonda agamba nti osanga omusumba nga mugagga nnyo naye nga ate mu kanisa baavu nnyo, nga baavu nnyo, nga mulimu abasiisi ba capati, naye nga onasiika capati bambi agezaako okusevinga akasente ako atwale mu kyaki, alowooza ali kutwalira kabona omutuufu, kuma ali kutwalira misege.
zo ne zikola ebyajo ne zizimba ne zivuga agamotoka g'emipiira eminene usanga pastor nga avuga emmotoka ya bukadde bina obukadde bina naye nga mu church mulimu bannamwandu mu church mulimu abaana abalemereddwa okusoma nga pastor alina n'essomero naye nga ku church okwo mu baana b'abaweereza mulimu ne be baagoba fees baatuula waka naye nga tasobola kukwatako baana abo n'abatwala ku ssomero lyeryo nga sinalirye ne ssente ezaalitandika Mukama yazimuwa wabanga zibanga sindiga oba ffe congregation nga sifa abasonda ninga tasobola ne batuula guni nga tosoma school fees nga tekimuloma ninga ine amasomero 3-4-5 ninga abana babaweereza batudde waka abaweereza bakeera ku macha nibeera amakanisa abantu ne basanga agaganyirira abaweereza abagenda ku masititi ne babuulira enjiri ne balagirira abantu mu church ne bajja ate mu kifo okubasumba gwe n'obakamulanga bukamuzi n'okola ebintu byo byonna by'okoze ebyo byogenda okuba ng'olekawo abasigadde babizanyiremu. Kati Katonda munyiivu nnyo eri bakabona b'omu ggwanga Uganda kubanga mulemereddwa n'okubanga mutuusa obubaka obutuufu eri bakabaka b'ensi eno abafuga oba ba political leaders b'amawanga. Mulemereddwa okubanga we mutuuka eyo mwogera ludica mwogera birala. Tutera obalabako wano nga musaba amasaala musimanyi national breakfast. Saala ze musaba temuli saala wadde ziyamba mulokola ali eyo wansi. Teri saala wadde yamba omubiri gwa Kristo. Byonna bye musaba tebyammwe. Mubanga bali mu mpate zammwe. Temukyalumirirwa kye tuyita lokomaani omulokolo wa wansi oli atambuza ekigere ng'ajja ku church. Temumulomererwa. Wabula mwe mwagala muve mu nsi eno nga mukoze amannya. Mwebale kuvuga amadikazi. Mwebale kubeera n'abajaasi. Mwebale kukola na byonna bye mukoze. Naye there is a day amadikazi ezo nga tezigenda kuyimirirawo to guard the spirit of death ngeri kuyita mu ggwanga erya Misiri. Ate we naayita eyinza obutatwala gweka netwala ne family netwala n'ebintu byo byonna. Omwoyo Okufa we yayita e Misiri yaleka n'obwakabaka bw'e Misiri ebusaanyizaawo that fellowship fellowship yonna yazikirizibwa omwoyo Okufa kasita yayita mu ggwanga erya Misiri. Falaawo yakola buli kimu. Falaawo nga tagambibwako. Falaawo nga munene. Abantu nga batya Falaawo. Naye olunaku lwali olwo omwoyo Okufa we yayita obwa Falaawo bwakomaawo. Kakati byonna bikole. Muddaawo mwogere mutateekeddwa kwogera. Muddaawo mutandike kuwaana aba political leaders. Mukifo ky'obbawabula mutandike bbawaana buwaayi. Mutandike basiiga bizigo. Mukifo ky'obbagamba ebituufu. Mukama agamba a priest baali nga bali rebuking. They could rebuke, they couldn't fear any political leader. They could respect them, but when it comes nga bakoze mistake, they could rebuke them. Kati mwe bakabona mwe abalina amaloboozi Katonda beyawa ku maloboozi. Mulina zi TV, mulina zi radio, mulina social media platforms. Mulemereddwa okuba nga mukola kye muteekeddwa okuba nga mukola. Muzze mu mizannyo, muzze mu responsibilities ezitali zammwe. Muli eyo muli mu kwegabanya zaabu ne feeza n'emisege giri mu kisibo giri kuluma ndiga. Endiga ziremadde, zimu za kigere kimu, endiga zimu tezikyalina maaso, endiga zaggwaawo, zonna zaggwaawo wabula akakoosa akatonotono ke kali mu kubanga kekkusa. Mulemereddwa okuba nga mwogera amazima, mulemereddwa okukola
obwa priesthood bwammwe oba obwakabona Katonda bw'abasuubiramu okubanga mukola. Katukome wano ekitundu ekisooka tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri nga tubadde tulikola introduction nga tulambulula Mukama bye yayongedde okubanga ate atulaga. Ekyaddala yatulaze political leaders abatagenda kubanga basukka 224. 2024 they are political leaders abagenda okubanga bagenda. 2024 tulina na bano beyita bakabona. They are God. So guno omwaka tagambye nti guno omwaka gwo tegugenda kuba mwangu. Ogenda kuwulira ebyewuunyisa each and every month. Buli mwezi ogenda kuwulirayo ekipya ekiwaawaala. Naye ng'ekyo ekipya kyonna mu kuwaawaala kwakyo kyantiisa era kyagala weeteeketeekera olugendo lwo kubanga saa yonna wandibanga gwe oddako. Mukama we yali nga ayita Emisiri buli kiberebere kyafa. So guno omwaka Mukama ayinza okuba agenda kuyita agenda kuwewa politically, agenda kuwewa tujje ne mu church. Is going to filter era ayagala kulaga na kugamba gwandaba ke kaseera oyimirire, ke kaseera ove kubanga obulokozi bwo oba olugendo luno olw'obulokozi obutadde ku muntu oba obutadde ku kapasita oba ku muntu yenna kubanga bano bapasita bekiriranya dda bali ku mmeeza ya Falaawo, bali kulya byamasavu, bali ku bitumbuwa ng'eno endiga emisege zimalawo. 0752 34 ne 0761 0883 azinamba zaffe ez'essimu kosobola okubanga oyita. Tugenda kubanga ate tukoma wano atuvabadde ku kamera kubanga kutusaka ekifaananyi ekyo. Bw'era Jamiru nze atudde mu studio kubanga nkutwalira ddala mu maaso. Ebisanyusa mbinyiiza andibanga obadde osuubira mboozi ndi Mukama agamba guno omwaka 2024 Uganda empya. 2024 Uganda egenda kufuuka zaabu, egenda kufuuka nga ly'eggwanga erisinga okuba nga lijjamu abalambuuzi, ly'eggwanga erisinga okuba nga limanyi Katonda. Oyinza okuba nga bwe badde osuubira naye ate 2024 God is not happy. Era wotuna ne 31st n'enjiri eyabuuliddwa singa ogezaako okubanga ocekinga bano bakabona abaagwedda Katonda baayogerako enjiri ze baabuulidde nga enjiri za kuteeka mu byamagero okusuubiza nti ogenda yingira Kanani naye nga amazima ogenda kufiira mu ddungu. Ubeere bulungi, mweraba.